Mukama yebaziwe bantu ba Katonda abalungi mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nembebaza okubeerangawo ne tugabana ekigambo kya Katonda buli lunaku ne tugabana emmere y'omwoyo. Olwaleero ngenda kwogerako ku ngeri gye tuyinza okukolaganamu ne bamalayika nga tulwana n'olutalo olw'omu mwoyo, kubanga tujjukire nti mu buli kimu kye tusaba Mukama aweereza bamalayika be ne bakola omulimu ogwo. Y'ensonga lwaki waliwo bamalayika abaleeta okuwonya, waliwo bamalayika abalwana entalo. Y'ensonga lwaki ne Mukama yaweerezanga bamalayika ab'enjawulo okusinziira ku mulimu ogwo oba obuweereza obwo bwe baalinga bagenda okukola. Kuba tulaba nti bw'oba olwana spiritual battle ng'olwana n'omulabe oba okolagana nnyo ne Archangel Michael kubanga ye mulwanyi w'omu ggulu, era ye yeka Archangel Michael y'alina ekiso agenda okulwana ne Sitaani ku lunaku olusembayo ayogerako mu Revelation. Yoyo Archangel Michael. Buli malayika aba n'omulimu gwe. Kebera ennyanja ey'omuliro, lake of fire. Lake of fire si buli omu, si buli malayika agendayo, wabula waliwo malayika ow'enjawulo Katonda gwe yatonda nga omubiri gwe Katonda yamutonda ng'akozesa matirio yennyini eya lake of fire, ng'omubiri gwe nagwo gulinga nga bw'olaba lake of fire, nga gulinga bw'olaba amazzi. Kuba lake of fire bw'ogitunuulira eringa ng'ennyanja eteesa obulungi, tosobola kulabawo na muliro, ate naye lake of fire. Naye w'olabira nti omuliro gulimu gwa maanyi, singa okanyugamu ejjinja wabeerawo okubwatuka okusinga n'okweggulu, ng'okanyuzeemu akayinja katono nnyo olw'amaanyi g'omuliro, olw'obungi bw'omuliro, okanyugamu akantu katono wabeerawo okubwatuka okw'amaanyi, ekiraga nti omuliro ogwo gwa maanyi nnyo. Eyo lake of fire, kubanga lake of fire eyo judgment day wenaggwa abo abaana abasaliddwa emisango bagenda kuteekebwa mu lake of fire. So nga leero balina ekifo kye balimu mu hell, naye ku judgment day Katonda nga amaze okusala emisango, olwo Sitaani n'abagoberezi be lwe bagenda okusindikwa mu lake of fire. Nga angel anaagendayo ngayo mu lake of fire, oyo ye omubiri gwe gwakolebwa mu muliro ogwo. Kati buli malayika ayina obuvunaanyizibwa obwakola obw'enjawulo. Tulaba Mukama wabaweereza obubaka, atuma malayika Gabriel, kuba malayika Gabriel n'enfaanana ye afaanananga omuntu. Kuba lwoba malayika bw'otunuulira nga tasobola kutegeera oba ono malayika, okuggyako Katonda nga kwadde kubikkulirwa. Waloba malayika nga omutunulira alinga olwazi, abalala balinga omuliro, abalala balina materials talina wano ku nsi. Ne malayika Gabriel ye afaananamu ffe abantu, kuba ye waakuleeta bubaka era mukakkamu. Y'ensonga lwaki tulaba Mukama yamutuma okuleetera Mary obubaka. Tulaba mu Daniel ng'aleetera Daniel obubaka Katonda bwe yali amuzzeemu. Naye ate bwe kuba kulwana lutalo, Mukama asindika Archangel Michael. N'omulabe Sitaani bwe yali mu ggulu ng'agezaako okwegulumiza ayagala entebe ya Katonda, era Mukama yatuma Archangel Michael ye yalwanyisa Sitaani mu ggulu n'amukanyuga wano ku nsi, kye tusomako mu Revelations. Naffe bwe tuba tusaba tulina okumanya malayika ki gwe tulagira mu linnya lya Yesu Kristo nga tutwala obuyinza Mukama bwe yatuwa. Tulina okumanya malayika ki gwe tukolagana naye. Bwe tuba nga twagala kuwonyezebwa tukolagana ne malayika Raphael, bwe kuba nga kuwonyezebwa. Ate otuba nga twagala kubikkulirwa, waliwo malayika Uriel Mukama gw'atuma okubikkulirwa prophecy, oyo Mukama gw'atuma. Naye oba olwana spiritual battle, Archangel Michael. Archangel Michael. Era ne Mukama naye bw'aba atuma bamalayika amutuma okusinziira ku buvunaanyizibwa obwo. Okugeza bamalayika abali mu ggulu nga bangi, kuba tujjukire ekitundu kimu kya kusatu bamalayika nga 3 baagwa okuva mu ggulu oluvannyuma lw'okwonoona, oluvannyuma lw'okugoberera omulabe Sitaani. Naye nga tebannagwa okuva ku ggulu, bamalayika ab'enjawulo buli omu yali akola omulimu gwe. Waliwo malayika Semyanza, oyo Mukama gwe yali awadde obuvunaanyizibwa oba okuteeka emmunyeenye
waggulu mu bbanga emmunyenye ez'enjawulo era we yalinga ateeka emmunyenye ezo ez'enjawulo waggulu malayika Semyanza yayina amuddirira gwe bayitanga Tamwero nga yamuddirira yakolagana ne Semyanza kati Semyanza we yalinga ateeka emmunyenye ezo waggulu tulaba we tusoma mu Genesis chapter 6 ojja kulaba Genesis chapter 6 ojja kulaba Katonda ayogera ku baana ba Katonda bwe balaba abaana b'abantu nga balungi era ne bajja ne babawasa olaba Genesis chapter 6 dala olabe verse 2 olabe verse 4 verse 6 olabe verse 5 awonna in fact Genesis chapter 6 okuva ku verse 1 ojja kulaba nti abaana ba Katonda balaba abaana b'abantu yali ategeeza bamalayika Semyanza Mukama gwe yali awadde obuvunaanyizibwa obw'okuteeka emmunyenye mu bbanga ng'akola omulimu ogwo ogw'okuteeka emmunyenye mu bbanga baatunula ku nsi ne balaba abaana b'abantu nga balungi era Semyanza n'ajja ne Tamwero ne bamalayika abalala bonna wamu 3 nga bwe bagoberera Sitaani ne bajja ku nsi ne bateekako emibiri ne babeera n'abantu ne bawasa mu baana b'abantu abakyala era ne bazaala abaana abogerako ba Nephilim. Genesis chapter 6 osobola okulaba verse 4 okutandikira ku verse 1 chapter 6 eyogerako ku bantu bano be abali ba giant be abavaamu abantu nga Goliath nga saizi yaabwe yali tefaanana nga ffe abantu baali banjawulo ate Bayibuli egamba baali bagezi nnyo mu bintu bingi ate baali balwanyi entegeera yaabwe yali esukkuluma abantu ffe ab'oku nsi naye Semyanza ng'agenda mu maaso ne bamalayika abalala kuba we baagwa ku nsi be ba fallen angels betuwulira ng'era kati abo bagoberera Sitaani bwe baagwa ku nsi nga bali mu kuwasa abaana b'abantu ne wabawo malayika omu Uriel oyo Uriel malayika yewa prophecy n'agenda ewa Katonda n'amugamba Mukama onaakomawa okutunuulira Semyanza ne banne bye bakola ku nsi obwononefu batute ku nsi Mukama Katonda teyamunyeega teyaddamu kati wayitawo ebbanga ne Archangel Michael n'agenda wali Katonda n'amugamba Mukama onaakomawo okutunuulira Semyanza ne banne nga bakola obwononefu ku nsi ku luno Mukama n'agamba Archangel Michael n'agamba genda ogambe malayika Uriel agende ku nsi ayogere n'omusajja ayogere n'omuweereza wange Enoch agende abuulire abantu abo Semyanza ne banne agende ababuulire ekintu kye bakola kyengezako okulaga nti malayika zirina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo malayika Uriel wa prophecy bwe yajja wa Katonda n'amugamba anaakomawo okulinda okulaba Semyanza ne banne be bakola ku nsi Mukama teyamunyega yamutunuulira butunuulizi naye Archangel Michael bwe yajja olw'okuba ye mulwanyi ng'era Mukama gw'agenda okutuma okulwana gwe yabuulira obubaka naye Archangel Michael Mukama yamugamba agenda agambe Uriel nga yewa prophecy nga yalina okugenda okwogera ne Enoch era Uriel n'ajja ku nsi n'ayogera ne Enoch n'amuwa obubaka n'amuwa prophecy eyo Enoch n'agenda nawe obunnabbi n'abuulira Semyanza ne banne be bakola kati Semyanza ne bajja ewa Enoch ne bamugamba agende agambe Katonda abasonyiwe bejjusa kye bakoze Enoch n'akomawo n'asaba ewa Katonda n'abuulira obubaka bwe bamugambye Katonda era n'atuma Uriel n'agamba Enoch agende abagambe Semyanza ne banne agende abagambe nti nno bo bamalayika si be balina intercedingira si be balina okusabira abantu ab'oku nsi ekifo abantu ab'oku nsi okusabira bamalayika kubanga Semyanza yali atumye Enoch agenda asabe eri Katonda abasonyiwe Katonda n'atuma Uriel n'agenda n'agamba Enoch agenda abagambe nti Katonda yakola dde okusalawo kwe kubanga bo nga bamalayika be baali balina okusabira abantu b'oku nsi
si bantu b'oku nsi ate ne bajja ne basabira bamalayika. Kati Katonda yali amaze okusalawo kwe ekyo kye yatuma Enoka. Enoka n'agenda ababuulira, kubanga Enoka, lwaki Katonda yatuma Enoka? Enoka yali musajja atambudde ne Katonda. Leero twogera ku kutambula ne Katonda, walking with God, erinnya erisooka okujjira mu mutima Enoka. Enoka yatambula ne Katonda. Enoka yatambula ne Katonda. Yensonga lwaki kyatuuka ekiseera Katonda we yamusalawo n'amugamba ajje babeere bonna, kubanga ebintu byagendanga mu ggulu Enoka ebisinga yabimanyanko, kuba yabeeranga kimu ne Katonda, okutuusa Katonda we yamugamba jangu obeerere ddala eno nange, kubanga tubeera ffenna. Jangu obeerere ddala eno nange. Awo nga nawo waliwo ekyokubikkulirwa ekirala kye tuyiga nti singa otambula ne Katonda iggwe naye mubeera omuntu omu, kubanga ffe mubiri gwa Kristo. Gy'okoma okutambula ne Katonda, ekikula kya Kristo munda mu ffe kibeera kikula okutuuka ku kipimo kya Christ the Messiah. Iggwe n'obeera ku level ya Jesus we yali kuno ku nsi. Kati nga nzizeeyo ku bamalayika bali abaayonoona Semyanza ne banne. Mukama yatuma Uriel n'ayita mu Enoch n'abagamba olw'ekikola kye baakoze okuwasa abantu b'oku nsi, okuwasa abaana b'abantu. Mukama yali abaggaliddewo eggulu nga tebakyasobola kuddayo mu ggulu, kubanga baali ku nsi nga bataddeko emibiri nga bazadde abaana. Mukama n'aggalawo nga tebakyasobola kuddayo mu ggulu. Kati ate nga wano ku nsi tosobola kubeerawo nga tolina mubiri, ate bo baava waggulu nga myoyo bamalayika nga tebakyasobola kuddayo mu ggulu, ng'ate wano ku nsi weetaaga omubiri okubeerawo. Era okuva olwo ne wabeerawo olutalo. Bamalayika abo abaagwa okuva mu ggulu, Semyanza ne banne bangi nnyo. Waliwo Semyanza, waliwo Tamuel, waliwo Apollyon, bangi ddala nga we baagwa ne bagoberera Sitaani. Katonda yaggalawo eggulu nga tebakyasobola kuddayo, nga balina kubeera ku nsi. Naye ng'ate okubeera ku nsi tewali muntu abeera ku nsi okuggyako ng'alina omubiri. Kati ne batandika okuba n'olutalo okulwana bafune emibiri mwe babeera, emibiri gy'abantu. Era lwero olutalo Sitaani lwalina leero, ayagala kubeera munda mu ffe. Yensonga lwaki we bajja ne bagoba dimoni eba teyagala kuva mu muntu, era ebuuza oyo agigoba nega kati otugoba tugendewa, eno ennyumba yaffe, kubanga zo dimoni, kubanga abamalayika abagwa baagala omubiri okubeera ku nsi. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja n'atugamba akonkona ku mitima gyaffe tuggulewo ajje abeere munda mu ffe, era n'atugamba emibiri gyaffe ye nnyumba ya Mwoyo Omutukuvu. Kati olwo olutalo lwe luliwo. Sitaani ayagala kubeera mu mibiri gyaffe, Mukama waffe Yesu Kristo ayagala kubeera mu ffe. Bwe tukkiriza Sitaani n'abeera mu ffe, tuba tugobyemu Mukama waffe Yesu Kristo, tuba tugobyemu Mwoyo Mutukuvu. Nga Sitaani wano ku nsi bwe tumulabira kyekibi, kubanga ekibi Sitaani ye nannyini kyo. Ekibi ekyo, ekigambo sin, sin, kitegeeza Satan in nature. Ekikula kya Sitaani we kitubeeramu ekyo kyekibi. Bwe tukirwanyisa ne kivaawo, olwo Mwoyo Mutukuvu ajja munda mu ffe. Yensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti nga tukyali ku nsi tulina akakisa ak'enenya, kuba ekisa kye kiri ku nsi nga tukyali mu mubiri. Yensonga lwaki Sitaani bw'oba toli mu mubiri aba takyasobola kukulwanyisa. Bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno nga tolina mubiri aba takyasobola kukulwanyisa, kuba ye alwanyisa mubiri, akosa mubiri gwaffe, endowooza yaffe, biki by'olaba, biki byetunuulira, biki by'olowooza, biki bye tulowooza. Ebyo Sitaani byakosa okuyingira munda mu ffe, biki bye tulowooza, kubanga omwoyo gwaffe munda tegulaba ng'omubiri bwe gulaba, wabula omwoyo gwaffe, soolo yaffe erabira mu bwongo bwaffe. Ekintu ky'olabye obwongo bukitereka, ekyo obwongo bwe kiterese omutima gulaba ekyo. Kati ebintu bye tulaba bikosa omwoyo gwaffe, era byewandiika ku mwoyo gwaffe, byewandiika ku soolo yaffe. Ekintu kye bayita okunaazibwa, okutukuzibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo gunaazaako ebikyamu byonna ebiri ku mwoyo gwaffe. Ebyo bye twakkiriza nga tuyita mu ebyo bye twalaba, mu ebyo bye twasoma, mu ebyo bye twayogera, ne biwandiikibwa munda mu ffe, mu ebyo bye tuwuliriza. Yensonga lwaki omulabe Sitaani alimbalimba abantu b'ensi. Omuntu n'agenda
ti agenze kubasawo balogo agenze kumunaaza oba kye bayita okwambulula bamuggyeko ebi kumba ate baba kumuteekamu bibi kati ye wagenda nti bagenze mwambulula sitaani akozesa akakisa okuyingira mu muntu oyo kyovala omuntu bamusala ne bamugana naaba eddagala lino nnywa lino ne bamusala ne babaka eddagala libateeka mu musaayi nga kye bagala dimoni eyitaawo eyingire munda mu ye so nga ffe okukkiriza obukkiriza Yesu Kristo ne tusaba ne tubatizibwa ne Mwoyo Mutukuvu atunaazaako ebyo byonna olwaleero tulina okukkiriza Mwoyo Mutukuvu n'abeera nga ffe mu nnyumba ye kubanga ffe mubiri gwa Kristo tuli mubiri gwa Kristo bw'oba toli mubiri gwa Kristo obeera mubiri gw'oli omulala w'obwakabaka bw'ekizikiza tulina okwaniriza Yesu Kristo n'abeera munda mu ffe lwe lutalo olwo oluliwo mu mubiri bw'obeera mu mwoyo sitaani aba takyasobola kukulumba kuba ye sitaani alumba mwoyo alumba mubiri y'ensonga lwaki tulina okufa eri emibiri gyaffe tubeere balamu ne Kristo oyo ali mu ffe Kristo eyafa ku musaalaba n'azuukira naffe mu kweyawula mu bintu by'ensi eno tulina okufa eri omubiri okufa eri omubiri kitegeeza okweyawula ku ebyokwegomba by'ensi eno okweyawula ku kibi kuba ekibi kiri mu mubiri bw'oba nga toli ready kufa eri omubiri kitegeeza toli ready kuzuukira mu mwoyo obeera omuntu omupya kubanga okuzaalibwa mu Katonda tuzaalibwa mu mwoyo tuba bantu ba mwoyo tuli bantu ba mwoyo nga tufudde eri omubiri singa tetufa eri omubiri tuba tugenda kubeera abantu bansi naye nga ate Bayibuli etulaga nti ffe obutuuze bwaffe buli mu ggulu abantu bayo tebalina mibiri nga gino egy'oku nsi tulina kubeera abantu ba mwoyo era oyo yenna ayagala okumanya Katonda obe n'enkolagana eyannamaddala ne Katonda olina okuba nga oli mwetegefu okufa eri omubiri kyentegeeza okufa eri omubiri ebyo omubiri gwe byegomba ebyokwegomba by'ensi eno igwe obanga omufu gye biri nga balaba tobyegomba balaba tobiriiko ng'omufu we yalikoze so nga ku magezi g'oku nsi bye basuubira bye tulina okwegomba bye tulina okutambuliramu y'ensonga lwaki bw'oba okkiriza Yesu Kristo engeri gye weeyisaamu abantu balaba nga ggwe atali mulamu ebyamasanyu tobiriiko kwegamba bakulaba ng'omufu mu mubiri so ng'oba mulamu mu mwoyo gwa Kristo Kristo aba munda mu ggwe tujjukire oyo yekka ali mu mwoyo yasobola okusansa Kristo so yali mubiri oyo yekka ali mu mwoyo Romans 8:7-9 Romans chapter 8 verse 7 and 9 oyo yekka ali mu mwoyo yasobola okusansa Katonda oyo yekka ali mu mwoyo era oyo atalina mwoyo wa Kristo oyo si wa Kristo okubeera n'omwoyo wa Kristo tufa eri omubiri olwo omwoyo wa Kristo najja abeera mu ffe kuba sitaani bwe yajja ku nsi baagalawo nga takyasobola kugenda mu ggulu naye nga tokubeera ku nsi yeetaaga omubiri tosobola kubeera ku nsi nga tolina mubiri y'ensonga lwaki bwe bagoba dimoni ne ziva mu muntu agenda ne yeetolola n'anoonya awalala wasobola omubiri omulala gwasobola okuyingiramu we gumubula akomawo mu kkubo akoma mu mubiri gwe bamugobyemu n'alaba oba wakyaliwo ekifo kye kubanga bwe bagoba mu dimoni olina okutuuzamu ekigambo kya Katonda okutuuzamu ekigambo kya Katonda tekitegeeza kusoma busome Bible kitegeeza ekigambo we tukiwulira tukifuula kitundu ku ffe tukifuula omutindo obulamu bwaffe kubutambulira olwo ekigambo ne kifuuka kitundu ku ffe kubanga ekigambo kya Katonda kiramu kirina obulamu bwe tukiwulira ne tukiteeka mu mutima ne tukitambulirako kitukyusa kifuuka kitundu ku ffe gwe mubiri gwa Kristo kifuuka kitundu kubanga ekigambo mmere ya mwoyo emmere gwe mugaati the living bread bw'okwata omugaati wano ng'ogulya guba mugaati kyekigambo kya Katonda bw'ogulya ne gugenda mu lubuto ne gugenda mu byenda olwo guba tegukyali mugaati kiba kitundu ku ggwe n'ekigambo kya Katonda bwe kityo we kiri bw'okiwulira mu matuugo olwo guba mugaati bw'okiteeka mu mutima n'okiteeka mu nkola n'ogoberera bye kigamba olwo ekigambo kya Katonda oba okifudde omutindo obulamu bwo kwe butambulira olwo kiba tekikyali mmere ya mwoyo olwo gubeera mubiri gwa Kristo gwe yayogera naga tujja kulya omugaati mu kumujjukira omubiri gwe kubanga gwe mubiri gwe kyekigambo kye omubiri gwe kyekigambo kye olwo we kibeera mu ffe kyekituyamba okufuna okubikkulirwa n'okutegeera ekigambo kye mu butuufu bwakyo kuba tuba tetulina mwoyo wa Kristo munda mu ffe kebere Bible tetusobola gitegeera tusobola ogisoma mwaka ku mwaka naye nga tetugitegeera kuba omwoyo atuvuunulira aba tali munda mu ffe
Yensonga lwaki omwoyo wa Kristo waba tali mu ffe tusobola okwogera mu bantu nti tuli bakristaayo, tuli balokole, tukkiriza mu Yesu Kristo naye nga tukyogera ku mumwa. Naye kirina kubeera munda mu ffe ne kibeera kitundu ku ffe. Ekiseera kiweddeyo omubiri ogw'ekitangaala, ekyambalo eky'ekitangaala Mukama ali mu kitwambaza. Ekyambalo eky'ekitangaala kitegeeza oyo Kristo ali munda mu ffe, omwoyo gwa Kristo ali munda mu ffe guli mu kuzimbibwa okutuuka ku kipimo kya Kristo bwe yali kuno ku nsi. Kyekitangaala ekigenda okwakayakana mu nsi eno, era ekitangaala okwakayakane bulungi walina okubaawo enzikiza. Ekitangaala nga kinayaka bulungi, ekitangaala kyakyo ne kirabika, walina okubaawo enzikiza. Kubanga wabaawo enzikiza omuntu asobola okwawula ekitangaala n'enzikiza, ng'enzikiza y'amaanyi, ekitangaala ekyaka ennyo abantu basobola okukiraba. Buli kintu ky'owulira Mukama kyatugamba tokisoma busome, tokiwulira bulizi, kiteeke mu mutima gwo. Sooka ofune akantu katono okategiire Mukama ayagala twagalane, yagala mulirwanaawo, mwagalize nga nawe bwe weeyagaliza. Tokuuma bukyayi ku mutima gwo, tokuuma kuba ebintu ebyo bye bigobamu omwoyo wa Katonda ne byaniriza dimoni ne zijja munda mu ffe. Dimoni eyagala kutuula mu mubiri gwo, eyagala kutuula munda mu ggwe. Wetuula munda mu ggwe obeereyo. Eva bwe yayonoona n'alya ekibala, bwe yamala okukirya yeeraba ng'ali munda mu musota ng'ate omusota guli munda mu ye. Yeeraba ng'ali munda mu musota. Era Adamu agenda okujja okulaba Eva ng'amaze okulya ekibala. Adamu Eva gwe yayogera naye ye Eva eyali amaze okwonoona, nga kitegeeza Eva teyaliye ekiseera ekyo, wabula Sitaani yali ali munda mu ye. Kubanga we twonoona tubaamu ekikula kya Sitaani munda mu ffe, tuba tetukyali ffe. Singa osanga omuntu anywedde omwenge atamidde, aba takyaliye ekiseera ekyo, wabaawo ekiba munda mu ye. Kati ne Katonda we tukkiriza Katonda ne tunfuula omutindo obulamu bwaffe kwe butambulira, tuba tetukyali ffe, wabula ye aba ali munda mu ffe. Kati oyo ali munda mu ffe tulina okwongera okufuna emmere y'omwoyo, okutuukiriza ebyayagala, okutambulira mu butuukirivu, kuba ye mutukuvu. Yesu Kristo mutukuvu, mwoyo mutukuvu naye mutukuvu. Bw'aba ali munda mu ggwe nga ye mutukuvu, gwe n'otatambulira mu butuukirivu, munne tasobola kubeeramu, era ennyumba agivaamu. Naye ng'ajjukira ffe mubiri gwa Kristo. Kati ffe omubiri gwa Kristo we tutatambulire mu butuukirivu nga ye mutuukirivu, anaabeera munda mu ffe. Tujjukire ekkubo erigenda mu ggulu ffunda, abalizuula batono, ne ku balizuula abaligoberera batono. Gwe nga ggwe awuliriza ekigambo kino, Yesu Kristo oyagala musinza ku mumwa, oba oyagala mumanya, oba oyagala kubeera naye mu ggulu. Bw'ogenda ku kkanisa osaba mukisa mwaka ku mwaka, oyagala kugaggawala kufuna njawulo, oba oyagala abeera ekitundu ku ggwe, akuwa okubikkulira otambule naye, omulabe mu buli kimu ky'okola, mu buli kimu ekikwetoolodde omulabe. Tujjukire iffe kennyini bwe tuteeweeyo eri Mukama, amayinja gagenda kusinza Katonda, amayinja ebitonde ebirala bigenda kufuna okubikkulira, ffe tunaaba tetwetegese, naye zinaaba zitusanze olunaku olusembayo, geyena gyeri, ennyanja ey'omuliro gyeri, tufunye akakisa nga tukyali ku nsi. Tunoonye Mukama si byamagero, tusinze Mukama si basajja ba Katonda. Ekisa kya Mukama kiri ku nsi, omukisa gwe guli ku nsi. Oyo amunoonya ajja muzuula, endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Yesu Kristo yayogera, oyo amunoonya ajja muzuula. Bw'oba omunoonya n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna nga tolina kigendererwa kyonna kyonna, ojja muzuula era ajja kweyoleka gy'oli. Tusalewo leero tutambulire mu butuukirivu, twenenye okwenenya okwannamaddala nga kuviira ddala mu mutima gwaffe, nga tukitegeeza okuva mu mutima, nga tuli bamalirivu okuva ku kibi okugoberera ekigambo kye. Ekiseera kiweddeyo, toswala kwogera kigambo kya Katonda, oba oli wa Luganda oba ani, mubulire ekigambo kya Katonda. Buli omu agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda nga buli omu bw'omu. Buli omu ajja kukwata ekkubo, agenda mu ggulu agende, agenda mu muliro agende, okusinziira ku bikolwa bye ku nsi, okusinziira ku kipimo ky'okwagala ekiri mu mutima gwe, okusinziira ku butuukirivu bwe ng'omuntu.
mukama tagenda kugamba nti pasita bwati bwe yabuulira musimbe layini ne pasita bwati, wabula mukama awatali kwawula ani pasita atali pasita agenda okutunulira obutuukirivu bwa buli mutima gwa muntu. Obutuukirivu twenenye nga tukyalina kakisa nga tukyali ku nsi. Mukama bakuume, mbagala nnyo.